neyanza ge SPD Robert Mutebi Jennifer Fulfiga mu studio. Tuli Mpondwe mu town ya Bwera awo wakubibwa abayekera nga bakubye essomero limu erya Mpondwe Lubiri ha secondary school. So abantu lwe balabye UPDF ne police nga batandise kukwata abantu kanga otugerera babadde bakakwata abantu abasuka mu 20 nga babatebereza okubeera abayekera ba ADF lwandabika yaabwe kubanga babadde babasanga nga balina enviiri za dread, abamu nga balina nviiri eziri tinted nga mulimu kala, nga bayambala bubi, nga batambulira mu gumboots oluusi. So abantu batandise nnyo okukwata bano abantu nga babawayo poliisi ne poliisi nebawayo mu magye kuba interrogatinga balabe batuufu balina enkobaani n'abayekera. Naye lwe twabadde twogerayo ne Major General Dick Olumu yategeeza abantu bonna be baakwata basanzeemu abantu abayinza kuba balina akakwasi ne ADF, naye nabo yagambye tibannabakebera nnyo tibannabainterrogatinga nnyo ekiri awo kuba basanga nti no bayekera ba ADF, naye bakasusulamu bakajjamu abantu 3. So abatuuse wano mu Mpondwe Lubiri Town Council lwe balabye abantu batandise kubakwata lwa nviiri kulabika bubi, bo bekozemu omulimu ne batandika kukwata bano abayuthi ne babasala enviiri lwambaka. Kubajjako kino ekyokubatebereza nti no bayekera bagambe bano abalenzi baffe tubeera nabo tukuze nabo, tetubalabyemu ebintu byonna ebirimu okukobana n'abayekera, collaboratinga n'abayekera. So endabika yaabwe ndowooza bo balowoozeza ye baleetera kubakwata nga babatebereza kubeera bayekera. So bo bakozemu omulimu batandise kukwata bano abalenzi engeri essaawa zino singa bakusanga ng'olina enviiri ezifaanana bubi oba ng'oli mulenzi olina dread mu mutwe, bakukwata ne bakutuza wansi lwambaka ne bagulagirita ne bakusala enviiri olabike ng'abayuthi abalala abatalina enviiri. So katusoke tulire ku bano abalenzi twayogeddeko nabo ne batutegeeza ensonga lwaki basazeemu kusala bano abayuthi enviiri zaabwe. Tubeera nabo balala bakyafu enviiri zatukeri nitugamba twekolamu kikooko etyo tubasala enviiri sawa zino tuli mu kubanyonya. Sawa zino omuyigo tulina kunyonya basajja baffe batukola nabo abalina enviiri ezijjudde nga nnyingi nga balina obukyafu. Ayagala tubakoleko obuyonjo basajja twatereere kubanga wano twajjukira waffe wano Kanyabugando nga batusazeemu abaana baffe bayekera tumanye balala bo bajja nga bali bukyafu bana tubawakatira bwereere tusazeemu oba oli mulalu oba oli mulungi kusala enviiri zo onyirire nga balala kyekyo. Byebyo bye tusobodde kufuna kw'abo balenzi, naye bo bagambye buli muntu yenna bagenda bafefeta mu bitundu eyo gye babeera bonna babasala enviiri balabire ddala nti no bano abantu balabika ng'abayuthi abalala abali wano mu kitundu kubanga abantu bonna be bakutte amazima matuufu baba bakutte lw'embeera gye babeeramu n'endabika yaabwe kubanga babadde babakwata nga weetuli tulaba. Abamu obasanga nga bayambadde empale ezijjudde ebituli, abamu obasanga nga balina enviiri ezijjudde tindi zonna nga bakala, abamu obasanga nga bayambadde engoye ezisuka mu 8, empale nga 5, esati nga 6. So bo